kati twagala tubabuuze ekibuuzo ekyamangu kya mpola mpola. Nze ŋŋamba endongo y'ebinnyanja weewaawo. Muli bayaaye asuulidde batukubiremu wali mpola mpola ng'edduka mpola mpola gikubire nga mu 10 awamala Tony mu 10 wamala. Naye ogenda kubanga okwatamu tugende tulete ekibuuzo kirala tekibabuuzangako. Tugende endongo y'ebinnyanja weewaawo. Suulidde mbasiratone weewaawo. Abaaye Sultani weewaawo. Suulidde Kyabaasa weewaawo. Abaaye Ssaabasajja Kabaka weewaawo. Tege musajja wano waseerera owange wanikwa mukono gw'ebinnyanja. Mujabale muli bulungi n'aba osabada onyirira wanasabada munange mwagala olugambo byanammwe naye wano waseererera mulaba ngudde temwebuuza eyo tesanga kabaka kodiyo obadi omusajja yakoze enkodyo yakudde n'oggwa yaza ayambadde ebintu n'agwa yaza ayambadde ebintu ebyebbeeyi n'agwa bino bye bagendagenda ebweru nina wenowulira oba ali oli ku interview ki n'ogera akagamba ne ŋŋamba akoogedde akayisizaawo omanyi muno bwe tutambulatambula ennyo tukole ki oluvannyuma lw'amwezi tuli nnyonyonyi tukole ki sibwe kiri abaana beeka ani yali amanyi ijjakoni gigwatira basajja bannange ebirungi babigwa musana abugwe wakawaliyo amajjagenda badde liddako balyalabika nabadda nabadda mwanonyeekyo ekipuufu mugendeeka ebidongo biwedde so tugisazizaamu mutunyiiziza muzze bangi kyamaanyi agambye mbwe ebidongo tubizingeko kyamaanyi tumuleke mu musi
simanyi oba tulina ku mataala agasinga ku gano mu audience abantu sibalaba badde nsaba amataala gano gatunula eri mu bantu balengereko ebyaddala wangi muli bulungi tulina ku ttaala zisinga kuzina okulaba mu bantu twagala tube nga tulabayo bulungi oba tugende n'ezo zimala tugende n'ezo zimala kati mbadde ngamba buli ali wano nga wazze Lwandongo ya Binyanya Mbazira Tone ne Suna Beni Katonda embozi y'embizi embozi yaki banyumiza embozi yaki ey'embizi ng'ekola ki ng'erinnyira ginnaayo nga zeerinnyira munnange kyokka oba bagamba babala temubeera waka newulira olugambo lwe mulimu embizi ng'ekola ki kati ekitegeeza bwe tuba nga tuli bakazanya babiri kufe kulina okubaako embizi ng'alinnyira era embizi yeeraga lwaki embizi wamma mugirabye embizi naki ekyakabizi anaakijjayo bulungi Mbazira y'anaakijjayo lwaki sina kyenfaananya mbizi sina kyenfaananya mbizi ng'ojjawo okuba ndi fembi tulina obulamu sina kirala kyenfaananye n'ambizi nze ngamba buli aliwo na Lwandongo ya Binyanya nsaba buli omu Katonda ng'akuwa emikono gye ebiri giteeke mu bbanga bw'oti teeka emikono ebiri mu bbanga bw'oti oberenga tukubira jambo zino tuziraga abantu teeka bw'oti emikono mu bbanga ejamba Mbazira Tone ne Suna bw'oti nze otwala nkola kati abaana beekade tunabayoneye teekayo emikono bw'oti mu bbanga ebiri kuba bw'oti jambo ya Mbazira Tone ne Suna Beni omwaka 2024 naki Endongo ya Binyanya weewaawo siwulidde Kyabasa weewaawo abaaye Suna Beni weewaawo so mwebale nnyo okutwagala bantu mmwe muli batabbo nnyo muli b'amaanyi oba gatubakolera ekirwaddu baŋŋambye empaka z'abadijje zibadde wano babadde besse beekubye kaseti kitegeeza emikono gy'abayiye ekirowoozo kye mugiteekayo ebiri mu bbanga Mbazira Tone ne Suna Beni kitusaana kisaanidde n'okuteekwa kiteekwa naki Mbazira Tone ne Suna Beni naki mwebale nnyo mwebali eddala tusookere kuki badisiko bakoze batya kale kakati tukole baduti dirindako ani yakikoze lwabu mukyamuseeki ani oyo ajebaleko male nze ngamba tukole baduti baliwo ababeera emisana ku Kyabasa saa 7 paka saa 10 saa 10 kola bwoti emikono bwoti katagijjayo Kyabasa Township Tunes naki Mbazira Tone nani Mbazira Tone nani erinnya siriwulira mulyogere bulungi Mbazira Tone nani siyonna bwe nagaana abalenzi ebyaddala kozi yani DJ Koni mpera enankani ajje mumanirize bulungi ajje sokalebe abagamba sofitedi ajje katusana ku stage kola boti emikono waggulu pichi emikono waggulu kaniriza sofitedi
mu maaso tulabe naye jampola mpola onowagira tozinze nga toze nyambadde ezizo ze ziseerera eziteze bbeeyi bwe ziba bizibu byereere bitazangamba bitawana byereere buli akkiriza nti Sofitebi eno y'omu ku baana abato abatadde Uganda ku bunkenke olw'empeereza eri energetic and vibrant. Taba emikono ebiri mu bbanga gya Sofitebi bwoti sinamu mpere microphone eno tulabe asooka tukangemu tulabe eyinza kuba si oyo naye tuli afere nnyo ffe bannayuganda. Nze ngamba omukugu baliwo abakanyumirwako omukugu leediyo y'abandi nomukuliddemu gyonoona kuba omukugu bwamaliriza byayogera omukugu ennaku okukwata sooka balamuseeko tugende. Bannange mwebale kujja, bannange mwe mutwagadde, mwebale kwagala omwana ow'ekambazira tune, mwebale nnyo mwebalire ddala bakyala. Tandise okusolooza. Oh my goodness. Bino byenjagala. Nze nategeera ennusu bakyala. Wati bakyala mwendeke. Nenga bannange mwebale kujja, mwebale kutuwuliriza, mwebale kutugoberera, mwebale kujja mu bungi obutakoowa. Amanya nze Sofitebi, Miss Kaivi. Ate nga nze Njobobi ya Chabasa. Nabadda ettaka etaliiko nkaayana. Banaye tugenda kuzina nyina engoma empya mbasabulemu. Mwetegese nina engoma empya. Naye ng'abaami mwebale kutwagala wangi mwagala bukugu omuki gasibitegedde bagambye eki omukugu kati nze mbuuza enkyamandu erina omupiira n'aseno siwe waawo omupiira ogwo ogwa ssaawa 12 akawungeezi olunaku olw'enkya 12 kitundu by the way Manchester United yeegukyaza guliko Old Trafford rifari bamuyita Paul Tierney yagenda okulamula era olwonna tubyogera nga tulinda okuwulira kiva ewaani omukugu. What is your take on that? Alina kasooka ako n'ogamba amagezi gaali mukule Manchester United n'Arsenal okuggwa kutya kakati Manchester United engeri gye tuli mu kubanga tetugoba omutendesi waffe abadde tannabakola bulungi ani gundi Pep Guardiola wabula oti zembe omukugu toyanze siba kiri atukoze bulungi Sofitebi naki watabu abikolanga mu ango zonna kale. Okay, right about now ladies and gentlemen, badde saba tweyambise omukisa guno tuyite bapresenters bonna ababa TV abaliwo mujje muwulire ku bakyali baffe tulabe ate ekiddako. Tulina bapresenters okuva ewaffe Masaka ku rediyo y'omuntu wa bulijjo rediyo Buduma ki eyo rediyo ye yatukola naki teeka emikono ebiri mu bbanga gya rediyo Buddu kubanga ye yatukola netufuula ab'ettabu ne luleka tujjero ne tuzoganya Muzeyi Kamadi owaswaga naki tumuleete abaniko okuva ku 88 katonyezemu setinale rediyo naki mujje abanike abali wano ne bapresenters mwena okuva ku rediyo zizonna ne TVs mujje abantu babalabe generation eddawo bayinza obutasobola babalaga katukikole kati banji mwagala presenter ki mwagala presenter ki sona eno balina presenter mbugo baagala okulabako taataani Aida Mugo emuweereza mbu baagala omuweereza Aida Mugo bamulaba omuweereza gwebayita gwebayita owedda naye gavumenti eno lwaki mutunyigiriza tunyigiriza omuntu wansi gavumenti mbaziira lwaki olunyigiriza fe abantu gwebayita owedda bakulize gwebayita
Wame mweje otyo oyu abanika ava kuchimama mumunanga katonyezemu Sentinel Radio Masaka na chi mumutere mikono abiri mubanga abanike musajja wa Tabbu ali mukola ninga alina olugendo gyatambula alaga nga tumulaba kyovola batetumuleka mabega buli kadde ate nga naye atwagala nnyo tweyanza nnyo yanzege Abani oli musajja w'amaanyi alina eddoboozi siba kumuta mulaba okubanga abega mwewale kuwagira binyanyanyanya ebinyanyanyanya weewaawo Mbazira Tone Suna Beri naki mwewale tuwagira taba na bigambo bingi ngero omusumba bwabeera ono agala kuba mufazi otyo lero kenge mwana gwe kyokanda nga tuluulira kusimbisa naluzo olusajja lukabaluze lulina ebigambo byebisoko berwogezaawo alina ebintu byayita kabaka byesuulira nga abalala bamimuyita taata oliwo amanya gotera okuyita beene getutamanyifa abalala kale ye batuupa gwa Yerumama Mamide Nsendo Buganda yasebugulibwa nyomo bukaza omuwanda yaserwatika lwataka nantatongebwa kyekiryo serulanda Lukanga Sharifu Munabudu naki agakutomu ki oti Bashiro Wasakala ono musajja wa Tabbu akolera ku Lwengo FM waggulu eyo kakati ennaku zino julija abadde akolera kati ennaku ezo twamuweereza ku Mbabula FM 100 katonyezeemu wakumba Mbabula FM naki Bashiro Wasakala bulamusiiku nange nfunye omukisa ndaba kuba ebinyanyanyanya wano nga bangi yenze Bashiro Wasakala nkola programu kadongo kamu ku 100 katonyezeemu Mbabula FM bano bebaze yabanzaala otyo kati n'abakyala akwana byana gwe kale tweyanziza baliwo abalaba BBS Telefina programu kawunye mu 3 ono bamuyita kawunye munaki banaye wabale kuwagira Bazira Tone ennongo y'ebinyanya weewaawo ebyaddala kampulira endolo eno ennongo y'ebinyanya weewaawo bannaye mwategeera disco baanammwe okimanyi musinga okutegeera disco luli naline nimulobye eyo naye mugala mwana bikigwe kyali gwe abaana bategeera disco okimanyi mukuba disco bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala amanya bampita Jonathan Jackster okuva ku BBS Telefina muli bakabi nnyo mwebale nnyo kyemukola kyakabi nnyo era nga nkiikirira ne Arapex Style Adhesive nze kituuze omukulu ennyo owa Arapex Style Adhesive nseko buseko bikukujju kale naye katumuleete BBS Telefina of course ne Arapex twasumuka okukolagana ne muganda waffe Bazira Tone era bw'oba oli eyo ng'otusiza okuzimba seminti ali omu bamuyita batya ono kyali alina kyayoba bamuyita batya Arapex thank you so much mwebale kwagala BBS Telefina kawunya mu 360 mwongere okukiwagira abyojagala mwebale kuwagira Bazira Tone amanya agange bamuta Brian wakonzizemu leeti naye era byebyo siwewo mwebale emiti Mbazira tunasigaza omuti bannange mwebale kwagala baganda bange bano Mbazira Tone ne Suna Ben mwana emikono gya Mbazira Tone mubanga emikono gya Suna Ben ate mwe muli baddala mwana manya agange bamuta Brian Wako Sanyuka TV straight up bangambye mbagabira kawunga kano abamazima Great Millers thank you very much Skyping Tours and Travel Jemba bakafulu mukutembeeta ensonga ogenda ebweru okukola ate ng'ono ye plan ambassador waffe anaalabe ku Skyping Tours and Travel ajje alikole agenda kujja kasoke ngabe kawunga ali agala Newman zinaye obwokulya bwa Newman byakulya byatulinga kati mpola nga betugenda maaso kangola bwenti mwebale nnyo mwebale ddala baganda bange
Toyanze. Okay, kale baliwo abawagizi b'Arsenal ne Manchester United enkya byani jangu soko banyonyole bintu bino siwewaawo nze ŋŋamba baagala PCBN ono ye presenter naye bwe ŋŋamba yekka kiba kituufu ye presenter yekka omukazi wano mu Uganda akola sports n'amutuusa teeka omukono bati mu bangu abaagala PCBN watyo yo kyekiriwo totukangakanga wano ogamba kigwe nyambadde akabina What's up my people banaye mwebale nnyo sina bigambo bingi nina ensonyi amataala gano ngatya naye nga gwe tebawoganira top scorer se wenze ndi top scorer ani agamba nti nze top scorer mbalage ku kitumbwe ekikuba goolo mbalage ku kitumbwe nsasule sente analysis gye mwagala oba tugwogereremu edakika ng'emu kakati nina ebigambo bino wammanga olunaku olw'enkya mululaba abamaaniyo mukeere ekyemisana obusajja obwo bulalamuko naye abaaseno mbagamba ebigambo bino wammanga mu ggoolo ya maaniyo kati ani akwata kati mugenda kulaba sayidi emu nga yonana endala ya Vandasa ani ateeba goolo Rashford mugenda kulaba Rashford ng'alimu omusayi gwa Rashford n'ogwa Wayne Rooney oba muntegeera ani azanya midfield Kobe Maino sekyo kati mugenda kulaba Kobe Maino ng'alimu Olupolo Scholes Manchester kati bweba waliyo balando etapa tebagiwangula ne bagiddingana ne bagiddamu ndoza analysis ewedde kiwadde ekyo naki Ronnie Simple aliwa Ronnie Simple Uganda naki kakati ono y'omu ku basajja naye tuli b'amaanyi bwekibanga ffe tuvudde mbano abasajja tuba b'amaanyi yadde tulabikanga awali myaka gye gimu naye emirimu gino tetera nnyo byogera naye tubyogera nga tukyali balamu nga nabo we bali ffe tubasomesezza emirimu gino naki si bino byoku street wabula okutuula mu kirasi n'ogamba ngirawo oti kwataawo ngirawo oti Ronnie Simple Uganda kulaba oti emikono ebiri mu bbanga balamuseeko sebo Ronnie Simple naki jajawusajja naki walayi mwebala okusalako ati eno endongo ya taata bazira ttone abeera taata mu rediyo bwekiri kakati mwenna mbayita ennaku z'omwezi nga 8 June tugenda kubeera bulenga ddankuwadde ekisusu